Pr.Bugembe akake kawedde mbe yazanyidde ku mutwe bamuyiga. Spice Dana akoze akayimba akacyankalanyiza eggwanga kalitadde ku bunkenke. Songa Dax Katero ne Gerard Kiweewa amuluyimba lwabwe olupya mulimu ebizuuse. Kale Victor Ruiz yeteweerabira acyankalanyiza essomero era nga byonna ngenda kubambi kutuusako. Nkwanirizaako nnyo mukwano ku YouTube channel zino zikyasinza okasuka mayengo gazo ewala ddala nenga kansooke nkusabe video eno mukwano gimpeleka like mbere nga kuwa mu bujjuvu ya liking aka video kasobola okutambula ate obaoliawo ensonga zitambule malidadi sana. As usual, we are proudly sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products. Nenga musooke munzikirize nga sinnatandika story y'olunaku olwaleero ndi musanyufu nnyo okusooka okutumira ku bantu abetuyina abakyasinza commentinga ku YouTube channels zaffe zino zombi. Omu kwakutta kati mu kubeera nga commentinga ku buli video yaffe mwana muwala bamuyita Agnes Dan. Tetumanyi oba oli mulenzi oba oli muwala nenga gwe Agnes Dan tukutumiddeko nnyo webale ku commentinga ku likinga n'okusharinga videos zaffe. Mire tukutumiddeko Samuel, tukutumiddeko Mikolo UG Best Weddings, nawe tukutumiddeko Justin Jingo, Christine Kyomugishaka, Mariam Zamzam n'abalala mwenna atubatumiddeko. Nja kubeera nga mbakoonako mpola ate ne comments zammwe zigenda tandika okuyitanga mu videos zammwe. Buli comments zemu commentinga nga mu video eddako scrolling. As usual, Hajati Kalodo akugamba nti musomi wa dduwa ajja kuba akulombera edduwa ey'ensonga. So gwe wenna atawanzibwa ebizibu ebyenjawulo akugamba jangu akulombera edduwa mu guno omwaka omujja. Nkale katutandike obubaka obw'olunaku olwaleero gano gwe tutandise nago ga ssanyu ate bijandike ntya. Spice Dana avuddeyo nakola akayimba akamanyiddwa nga oba ke yatumye ekigula luggi. Kano nakayimba yataddemu obugambo obusonsomolo kosaako n'okusosonkereza abadigize era tugenza okwekanga nga ke yataddeyo nga ka promo ku accounts ze ez'emitimbagano bugenza okukya enkya y'olunaku olwaleero era nakati wenjogerera nga ke kamu ku kayimba akakyasinza okutrendinga ku TikTok. Obumu ku bubaka obwayise mu luyimba luno yagambye nti obaoliawo kinaaba kitya nga abanywi bazzeemu okugunywa nga bwe bagunywa era n'akubuuza nti gwe weeteeseteese kwambala otya. Akwegamba oluyimba lwa Spice Dana ndooza lwe lumu ku nnyimba ezigenda okusooka kola hit ndongezeemu okukola lwa nsonga nti abantu bangi bavudde ne balaga much interest mu ddwo era nga challenges just eziisa obuyisi mu kapromo kano ne TikTok atanaba kubanga assaayo original sound naye abantu bamaze dde okumulaga nti oluyimba ne bw'otaluleeta right now tulina sofa akimala katululindirire ate oba oliawo tunaaba tuludigidirako. So nga ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Victor Ruiz omwana omuto ddala mu myaka n'endabikoko ko n'entambula ebyo bimufaananya obuto naye kati music gwakuba alaga nti musajja mukulu atuludde. Ayabadde agenze oba nga akyaddeko ku ssomero erimu nabeera nga bw'atyo ayaayanirwa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi okusinziira ku buyimba bwe abambi bwazzenga akuba obusonsomola abantu ab'enjawulo. Buno nno obuyimba bwe yasinze okubeera nga ateekera bakiyita batya munyambeko abasoma Oluganda ne mulukuguka. Obuyimba obwasinga okubeera nga bukwatayo obumuku bwayimba buli muntu n'asituka n'azina ke kayimba akamanyiddwa nga simanya oli mu bwongo nkolera is it like that it is anako wekikomando sisamweva lonely anyagala love story avikiva ku byokuyimba lwero oluyimba lwembadde mbategeeza. So olwabadde okulinya obulinya bwati ku ssomero audience nebeera nga ekyankalanyizibwa anti n'okutambula obutambuzi okulinya ku stage kyabadde kizibu nnyo era yayambiddwako akanyama okusobola okumulinyisa okwambuka ku stage naye nga singa tekyabadde ekyo yandibadde tatuuka olw'ensonga nti abaana bambi bamulaze nnyo laavu nga bw'ogenda maaso n'okubeera nga omulaba nga buli student agezaako okubanga amuyaayaanira at least ng'ayagala kukwata bukwasi mu ngalo ze. Wandibadde weebuuza lwaki buli student yandibadde ayagala okukwata ku muvubuka ono oba omuyimbi ono amanyiddwa nga Victor Ruiz lwa nsonga nti babadde nga waka for some 2 good years nga bali ku social media. Most of them babadde ku TikTok kwegamba nga bayina abantu ab'enjawulo baba amaanyi bwe bawulira
kubanga muli be baagala era nga be basalawo okufollowinga. Kati ekyo ndooza nga maze okukikunyonyola nzikiriza oba oli awo ate nkutwale ku bino ebirala ebipya ebizuuse. Pastor Bugembe ebibye si birungi katubirabe. Pastor Bugembe ebibye byayonoonesa oluvannyuma lw'okuteekayo post ennaku bbiri eziyise emabega n'atagimalayo n'agamba nti ali mu mukwano. Naye oluvannyuma yamazeyo post eno ng'agamba I feel in love with my beautiful motherland Uganda the Pearl of Africa. Omuliro we gwavudde nanti comments tutandike tuziwulire. Ono yagambye my beautiful motherland wenkomye okutegeera nsirise bwekye. Ate omulala mu comment n'ayongerayo n'agamba nti can you imagine the moment I woke up I checked all pastors media platforms to see if he has posted she. Ono nagamba nti but still olimba there is something hidden. Ngera abamu still tebakkiriza nti pastor tannafuna mwagalwa. Omulala ye yavuddeyo n'agamba haza oleka katubuzeebuze pastor. Abantu bangi bavuddeyo n'okubagana empawono ye n'abeera nga akisusa n'agamba tokisusa naawe. Kale kwegamba buli omu yabadde avaayo n'awa endowooza ye ku kiki pastor kyavuddeyo n'abatera mu ddiiro. Ono ye yagambye naye pastor gwe ogwosalawo naye gwe oluganda lunsumbu yeeganye katugende kweddako. Naye musumba wange Katonda tali kusonyiwa nze nkubuulira mazima. Ono ye yavuddeyo n'abeera ng'ayita mu comment section n'agamba nti gwe bakola ki siraba bulungi mu mpegalubindi zange gwe balobese omala osirike buli omu afe kubimukwatako. No n'agamba naye mukama eggwanga lino olemwa. Okay, Katonda yabadde mwene ensonga era mu comments zezimu omulala n'ayongerayo n'agamba nti I didn't have data. I didn't have data I have bought today to see you, but now my data yamukabide. Ono ye n'avaayo n'agamba this will you marry me. Oluzungu vike olusome bubi. This will you marry me. Ono ye yavuddeyo n'agamba nti pastor otandise ate which motherland. I hoped maybe the mother Viki nawe ekyo kiganye ekirala kibadde kigamba are you Wilson stop confusing us, are we not your kids? Ono ye n'avaayo n'agamba nti totubuzaabuza pastor. Omulala n'agamba pastor, omulala n'agamba pastor tutwala speed. Asonga omulala ye yavudde n'agamba lengera embaata babadde bamuyitako omugisha. Mwakomeredde musumba Bugembe yonna gyali ajja kufa abalojja. Ono mu comment esembayo n'abeera nga ayisaawo obubaka bwe ng'agamba akale all the congratulations you have received, that's why me personally I will congratulate you after. Ono n'agamba nti which region I got those flowers pastor bonna ne bamukomerera mu ngeri endala. Asonga ate bwe tuddako ku mukulu amanyiddwa nga Dax Cartel n'omwami Gerard Kiwewa bavuddeyo ne babeera nga bacollaboratinga ne bakola oluyimba olwatuumiddwa Guoma luno. We don't know kikiddala kituufu kye bayimbyeko naye nga tosuubira kintu kirala kye bayinza okuyimba ku bano ababiri of course mu comment section awo wansi awo njagala ontere endowooza yolowooza Dax Cartel ne omukulu Gerard Kiwewa Saabanywi kiki kye bafumbye. Of course oli bwagamba Guoma luno osobola okugamba ki omukwano osobola kugamba ki omwenge nkale mu comment section wansi we njagala mbeere nga ntambuliramu naawe. Kale bwe tweyongerayo mwana muwala yagenze maaso mu kibiina n'alabwako nga asoma ali bize naye nga bambi akutte omwana we alina kumuyonsa mu kibiina. Bannange COVID-19 waleeta ebizibu. Just imagine omwana ono ali mu class era ekibiina kyalimu kiraga nti it's a primary class. Bw'owetegereza obulungi wansi awo ku floor waliwo obuliri bw'omwana ono era just imagine nga teacher asomesa. Jjukira ffe twasomeranga ebiseera ebisinga naawe oluusi gye wasomera abaticha baakubanga engolo kati ono bamukuba engolo oba bamukuba luyi.